Amanya nze Omar Gugumiza wano mu studios za Dawa TV Uganda era nga ndine Sheikh Muzamiru Kyeswa Junior nja musaba abenga ababuuzaako biidhinillah tubenga tweyongerayo. Nam alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli ala rasulihi al-karim Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salatu wa tammi taslimi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katigwali yuwenna bena ngokwate kalamu n'ekitabo osobola okuba nga onotinga ensonga zonna tetugenda okubeera nga tubatuusaako wano era nga omulamwa Sheikh omulamwa tutunulidde ku mulamwa ki olunaku olwaleero? Naam, Allah tumubaza ow'ekitiibwa akyatuwadde ekyengera ky'obulamu atuwangazza ebbanga libadde ddene bwe tuba nga tukyali balamu. Alhamdulillah, tumusaba Allah obulamu bwakyatuwadde tubeere mu bantu ababumwebaza. Amina ya Rabbi. Kubanga bangi Allah abajjuludde baseekandira ngo Allah abajjulula n'abalala bangi ate n'abeera nga akyatuwadde obulamu naye nga tetuli abantu abasiraamu ddala abannamaddala nga tetuli bamurtadi, tetuli mu ddiini zino zibajja ezakulibetingibwawo abantu engunje, tuli mu ddiini eya Allah gye yatuwa tuli ku nnono yennyini. Allah tumwebaza kuyatutondera, tumusaba okusaasira kwe ebyengera n'emirembe w'ekibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Kitwagala okuba nga tujjukanyako olwaleero, twagala kulaba mu Qur'ani muno mulimu ayati bamurutadi bazisoma oseeko n'abasiraamu batazeetegereza bulungi olw'obutazimanya kwabwe kiyinza okubalowoozesa ti Qur'ani no beekoonagana. oluusi ne balimbisa ne Qur'ani, ne balimbisa Qur'ani, ne balimbisa Allah olw'obutazimanya n'obutazeetegereza n'okumanya amateeka agazo agaziramula okuzivvuunula. Mu ngeri yemu ne balowooza nti Qur'ani eno ekoonagana. Allah ekyokulabirako aya nnyingi mu Qur'ani nga Allah bw'agamba nti inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah. Surati Yasin mu aya esooka osize ewala eyo eri. Eyokubiri inna khalaqnakum, Allah agamba twatonda kummwe, akozesa ennyukuta eyattwa inna nahnu ng'ayogerera mu bungi mujamu'u oba mu pululo. Inna nahnu nuhyi al-mauta, mazima ddala tujja kuzuukiza abafu era tulikodinga oba tuwandiika bye mukola mu abantu. Amakulu nti ebikolebwa byonna Allah abirikodinga bye mukulembeza okukola n'ebyo ebiri mu buufu bwammwe. Ekigambo buufu kitegeeza ebikolebwa ng'omuntu avuddewo ne bisigala nga bitambula. Mathala yazimba masajidi etali emu, masajidi nga nnyingi n'asigala nga aganyulwamu, nga wali n'aganyulwa ne bw'aba afudde n'aganyulwa. Mu ngeri y'emu era n'ono azimbye ebbaala oba ekkereziya oba kyaki, okimanyi nti nno nti aba atandiseewo enkola eya bida azudde ate okubeera nga azimbye ebbaala n'ebbaala lennyini kiri mu bintu ebitakkirizibwa kuba Allah yagaana okunywa omwenge. Kati bw'ozimba ebbaala ng'oli mulamu Allah akuwandiikako ezzambi ng'oli ku nsi, ate ne bw'ofa era n'asigala ng'era bakuwandiikako kutuusa ebbanga eryo ebbaala we lisaanawo ne baba muvuddemu branches, ate na buli muntu yenna akyamawo ofuna omusango. Na buli muntu yenna azimba ekkereziya ofuna omusango. Eyo nayinza okugaa nti kati bano baika batugidde tetunaba kubajjirira. Teyinza kubanga eddiini gye balimu si ntuufu
ate esinzo ne liba tuufu. Allah abagamba kuba beri bakatuliki nedda woli juzi bambuza nti oli mukakume katuwe nange simanyi ogamba katuliki kakumeka nga naye tabikola ki tabitegeera kati oprotestant tumuwane nti ate protestant si butuufu n'ate kereziya gy'ozimbye oba ekkanisa ate yo ntuufu kitegeeza byonna si biki ndese byakulabirako nti eddiini entuufu mu maaso ga Allah ya busiraamu era abantu abatali basiraamu n'okutuzimbira emizikiti singa kibadde kyetaaga bakwata lwampaka bagizimbe kyandisobose naye olw'okuba nti munnange tetuteekeddwa bakwatwala paka olw'ensonga no sharia siyeefugawo olw'okuba nti kye bazimba kye kituufu ne gwe bagenda osinzizamu Allah ye batonda balina okuzimba emizikiti saate ffe omusiraamu yenna ali eyo toteekeddwa kuzimba kyaki oba kereziya oba kkanisa kubanga kye bagenda okusinzizaamu si kiki si kituufu ne bwe kiba kyetagisa kubanga tebatuyambye ku mizikiti kubanga tetubayambye ku kereziya zaabwe baleke yadde okuyingirayo seeka pozi ng'ogenze bakolako ddaawa yekikirizibwa singa obanga ogenze bakolako ddaawa naye ate bakugenda ogenze balumbagana kisinziira engeri gy'oba okoze eki gy'oba ogenze n'olwekyo tulandazzeemuuko ebikolebwa bikuwandiikibwako nga wooli n'obuwufu bwolese aya eyemu ku zo twatonda abaffe aya ezo kituufu ddala Qur'ani eno ekoonagana ate ng'essuula nnamba swati Ikhlas essula y'okulongoosa ku nsinza y'ebitonde nga tusinza Allah essula y'okulongoosa kubanga essula eyo ekyagikisa abazadde baabuuza ne bagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne bamugamba nti sifulana rabbaka tutendere omulezi wo tutendere omuki omulezi wo gwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama bamugamba nti tutendere omuki nga baagala bamanye ku bitendo bya Allah essula eyo nekka kategeerekesengega nti kyenjagala okubeera nga mbatendera ku mulezi wange huwa Allahu ahad ali omu yekka Allah ali omu kitegeeza bwazaala ate aba akyali omu embuzi bw'ebeera emu nezaala esigala eri emu ziba zaasi naye ekikulu kya byonna enayinza okuba nkulu n'ento teno mbuzi nto eno nkulu naye zonna mbuzi eba tekyali emu ate era tayimu etuuka naye nebadde ento nayo neekula nga tokyazaawula kati Allah okuzaala ayagala bya busika n'olwekyo Allah tazaala sula y'okulongoosa mu bwomu bwa Allah huwa Allahu ahadu Allah ali omu lam yalid Allahu samadu Allah ye yeeyimiridde ensonga zonna kuno ku duniya ne ku akhira era akanyomerawo kenjagala okubanga nsooka okuyisaawo seeka aya eri mu surati An-Naml sura ya 27 aya sijja gibikula kuba obudde bugenzi eri awo ndowooza eringanga mu 7 aya naye sijja gibikula egamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnansi walakinna aktharahum la yashkurun bugende mu kikoleko lisaaki weeri naye ng'eri mu Namulu aya nga 7 awo kategerekese bulungi abali eyo ng'embeera eganye ebyenfuna byatagaddemu ginaagadde sooka kiisaawo hikimatul yawm nga sinagenda ku musomo gwaffe gwe mmaze okubanjulira gwe tugenda okwejjukanyako mu budde buno insha Allah kubanga abantu sente zibabuze abantu ebyenfuna abantu banoonya sukulu fees abantu buli omu akaaba mu ngeri ye Allah yatugamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin bannange mazima omulezi ogwo Muhammad yenna nnyini byengera byonna obwavu bwe butakulumanga n'olowooza nti ogenda saba jjajja mukasa onakudde eri Allah
simanya ate kakati kinziko okubanga obwavu buno bunnuma abalongo bano bennyina ndooza saabaalula be bali mu kunjokya be bali mu kundeetera obwavu. Embeera yonna nga bweri Allah yagireeta teri mulala. Obwavu bwe butakulumanga n'oga oba ngendeko ewa Mama Fiina oba ngendeko ewani abalala bali ku Museveni tuyambe embeera eganyi abalala oli agamba nno oba omaze okusinza Katonda Museveni yaddaku. Shada la ilaha illa Allah. Kugamba sebo nga president amulaba nga Katonda. Museveni naye muntu bannange. President waffe naye muntu. Asobya. Ayina obwetaavu eryani? Allah. Kakati ate gwe bw'ogamba ogenda wuwe akumalire nga naye ayina obwetaavu oba omufudde Katonda. Omuntu yenna afuula ekyo aba afuuse Katonda we singa ky'oba osuubiramu okukuyamba. Kujjako nga baadallah gati ayi Allah wankusaba mpisizi muhaji gundi Allah gwe muwe kuti ayi Allah kusaba ngabirire yamenyi wanaakola ki wanaayisiza naye noga nti obwavu lumu omuntu kati ateekeddwa okumpa sente haji gundi naye ojja musanga tayina. N'olwekyo abantu abagende w'amafiina bamumalire oli n'agamba nti President Museveni ye Katonda wange oba akoze shiriki aba agasse kwani. N'olwekyo obwavu embeera si nnungi naye mbakubiriza mbagamba nti Allah ye nannyini byengera byonna. Naye ndowooza tusooke tumale okumwebaza byatuwadde ebirabwako n'ebitalabwako byonna. Lumu yagamba nti wa in ta'adhana rabbukum la in shakarutum la azidannakum. Yakuyita nakulangirira. Jjukira mu kiseera awo we yalangirira omulezi wo n'agamba la in shakarutum bwe munaabeera nga munneebazizza la azidannakum nja kubongerera ddala. Buli wolaba ennyukuta ng'ezenga kuliko tashdidan aba kakasenso kalimatu thaqiru kwegamba kalimatu thaqira kigambo kiba kizito je kikoma okuzitowa n'okwongera okuwa amakulu ajja kubongerera ddala. Ate bwe munaagaana okwebaza Allah wala in kafarutum inna adhabi la shadid. Bwe munaagaana okwebaza Allah ate bwe Allah temujja bikola ki byamaanyi bikakali bizito binene. N'olwekyo ndowooza bw'oba obwavu bukuluma si gwasoose okuba omwavu. Sukulu fees bw'aba akubuze nze ndowooza si gwe wekka buddwa sukulu fees togende ew'omuntu n'omwesigamira akumalire ebizibu byo Allah gwe tulina okukola ki naye ndowooza ekiyinzika okuba nga ekyatusibye mu bwavu oba oli awo bw'ebeera nga si ekadaru ya Allah nga n'okutoma tutoma nnyo obutasiima tuli bakodo nnyo ate tusima Allah byatuwa tusooke tulongoose mu mbeera zaffe Allah tumwebaze byatuwa. Bwe tunaamwebaza byatuwa ajja kubeera nga atwongera nga bw'agambye. Tubeere abantu abalungi abaavu tubeere abeesigwa tubeere abantu balamu tubeere aboogera amazima tubeere olaba naffe mu bantu bannaffe seeka n'okwata ekintu n'okiwa omuntu n'atasiima oba n'atakwebaza nawe muli owulira nti omuntu ne muwa ekintu n'akiraba bulabi bw'ati kati Allah tumwebaze. Bwe tuneebaza Allah ajja kutwongera. Ekyokubiri leka kuba mwavu naye ng'ate gwe atalina mpisa. Kiyinzika okuba nga gwe obwavu bwe kibukusibyemu teweesigwa kubanze kyemmanyi omuntu bw'oba mwavu okwana omugagga naye mu kwana omugagga oteekeddwa okuba n'obugumiikiriza oteekeddwa okuba omwesigwa oteekeddwa okuba n'amazima oteekeddwa okuba n'obuntu bulamu n'obwerufu. Omugagga ono bw'anaakwesiga ne mukolagana naye kitegeeza nti obwavu bugenda kuba obusanguddewo kubanga omugagga ye Allah tukolagane ne Allah buki naye ate waliwo n'abantu Allah bawaddeko obusamambiro ku nsi mwe tulina okuyitira tukolagane nabo bulungi kubanga omuntu bw'aba mwavu akolagana n'omugagga omugagga n'amuwa ebintu omugagga bw'amuwa ebintu naye aba agenda gaggawala. Kikyentegeeza tukolagane bulungi ne nannyini seno Allah atuggulirewo akakanyomero nkamazi kawedde. Abantu bali mu mbeera mbi naye nannyini byengera eri abantu Allah naye yatugamba naye temwebaza. Kisoboka okuba nga ebyengera Allah yabigaba etabinako bwetaavu mugabirizi mugabi ng'ekikyakuganya okugabirira oli mukodo gwe tovaako kako. Ekyokubiri Allah byakuwadde tobyebaza kuba omuntu buli wajja omuntu anaakodowala
agate kati nebaze eki olede nange siina oyo aba mukodo buli wobeera omukodo tujja sobola kwebazaani so buli wonoobeera nga omutima gw'omugagga oyina kana wekkusa n'ekyo Allah kyaggabidde nakyo ojja sobola okisaddaakako bona okisaddaakako Allah asumulule obwavu obukole ki obwavu obugobe mufunze nnyo twagala kulaba aya eri mu surati al-anbiya sura ya 21 aya ya 22 tujja somawo aya nawe zinabandooza nga 3 zijja tumalira omulamu agwaffe gugamba kituufu ddala Qur'ani eno ekoonagana Qur'ani eno ekoonagana tugamba nti Qur'ani maafihi tanakkubu tekoonagana okujjako gwe batugikoze eki ate nga Allah yagamba inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin inna anzawnakum twabatonda kummwe inna tubazima twassa jemuli twatonda twatujja kuzuukiza kituufu ddala Allah ali omu katulabe aya eyo lwaki zijja bwe zityo era akanyomero kano sheekhe kajja kutambulako okwo tujjeeko aya bannaffe ze basoma ekifuula nnenge ne batuuka n'okubanga bagamba mbu nno mbu abasiraamu baakuyingira muliro era olinagamba nti musiraamu inna alladhina amanu walladhina hadu wannaswara waswabiin man amana billah walyawmi al-akhir fala khawfun alayhim wala hum yahzanun وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ngabwe baagala fawailun lilmusallin nebakomaawo ne bagamba muno mbu nabbi Muhammad ono ddala musiraamu mubereberye kubanga aya mu Qur'ani mweziri nga nabbi omusiraamu omuki oli naakubuuza ati seeka bw'abeera nga nabbi Muhammad ono ye musiraamu mubereberye ate olwadamu olaba Qur'ani bwekoonagana aya ezo tetujja zisoma zonna leero okuzimalayo naye kyentegeeza nti tujja kujja tunokolayo ko aya ezimu abantu baffe batuuze era batulaba baleme kubassa mu kattu ye bamanye nti omusajja bw'aleeta aya eno ojanukula bwoti bw'aleeta eno omuddamu bw'ati kijja kutuwaliriza n'okugendako mu kitabo ky'abannaffe ati kati seeka abaddu abo olw'okuba nti bagenda ne bakwata Qur'ani eyavvuunulwa Abdulrazak Matovu kati bo olumala ati bo tebasooka kumanya kiki yali ategeeza agenza mu byokola shale byokola shale yasookawo oba aya ye yasookawo nze ndowooza nti annyonnyola mu mateeka alina kuva ku aya asobola okubeera nga mu kunnyonnyola yakolamu ensobi sigambye nti baakola ensobi ntuddeyo mu aya eri etya ono mutarujumu yannyonnyola atya naye bo genda mu sharehe tanasoma aya ube bantu betuwangala nabo naye tugamba naffe tetwebase tujja kulwana buzibu ezingirire insha Allah okutuusa nga tutuuse ku kinyusa ekituufu mukkirize tudduke misinde wano mpale sura ya 21 obudde bunaaba bukyatusobozesa nga tuyitayo nenda naye ndowooza buyinza obutatusobozesa oba olyawo mu Surat al-Anbiya essula eno ya 21 aya eya 22 tuli ku nsonga lwaki Allah ayogerera mu bangi ate nga ali omu tujja somawo aya ndowooza zijja kuba ndowooza nga 3 insha Allah leero katusome ekyo kyokka tujja kusoma ku Nabi Muhammad lwaki ate embereberye mu basiraamu ng'ate ne Nabi Ibrahimu naye yaliwo ate yasooka Muhammad ate Allah n'amugamba Nabi sallama nti goberera eddiini ya Ibrahimu tulabawo Nabi Adamu awo zonna tujja kujja tuzikola ki gwe musomo gw'olugendo tutandikako insha Allah tunaagumaliriza kuba ayati zo nnyingi tudde ku musomo gw'eddiini busiraamu insha Allah Allah agamba bw'ati A'udhu billahi minash shaitani rrajim kituufu ddala Allah bangi bakatonda bangi Allah alina be yeegatta nabo ne bakola Allah nga sinaakuleeta aya eno mu surati Nisa'i surati Isra'i mulimu aya egamba law kana ma'ahu alihatun surati Isra'i
law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun law singa kana mwali law kana ma'ahu law singa kana ma'ahu yali awamu n'abalala ategeeza Allah alihatun amakulu nti Allah singa yali ne bakatonda abalala alihatun kitegeeza bakatonda enkuyanja nga bangi kama yaqulun nga bwe boogera oba ngambe nti abajigo oba nabanjogedde bubisimanyi abatamanyi bajuhara nti Allah baki bangi law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idhan labitagaw ila dhil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaqulun kalegerekese singa kyalinga ebogera nti Allah bangi alina abalala idhan labitagaw kiva mu kigambo labagaw ensi yandyononese neggulu byonna nebikankana nebikola ki kubanga ono agamba kino ndagamba njagadde gireeta nesinye ngeno somesaako yino gyendeese ega nti law singa kaana mwali fihima mu byombiriri amakulu mu ggulu ne mu nsi kyekigambo fihima mu byombiriri mu ggulu ne mu nsi alihatun bakatonda enkuyanja illa Allah watali Allah we bamutekuludde nga siye Allah naye nga yegatako n'abaki n'abalala singa mwali mu byombiriri mu ggulu ne mu nsi bakatonda enkuyanja okujjako Allah omu ekyokulabirako ekyangu amakulu nga mu ggulu eriyo katonda fi samai ilahu wa fil ardi ilahu waggulu waliyo hadha huwa ilahaini kitwale nti bakatonda bali bameka babiri kati omuggulu agamba nti nno nti enkuba etonnye owomunsi agamba tejja kutonya olowooza kyekiba omusana gwake olaba obeera waka ne mukyalawo olugamba abaana mutufune buzi musaale omukyala nabaga basooke balye kuba mubaze okuba disorganizing obwongo bwabwe kati beebuuzaawo ekimu tukole ki naye bagezi bwe balabanga omusajja ono yakaliatabaana ali stranded talina bulungi ssente era ojja agenda okwetegereza nga batwala kya maama waabwe tukasooke tukole bweti nga maama kubanga tolina ka ssente mu nsawo wano waliwo ekyokwebuulirira abasajja bangi bajja ne baddira ssente ne baziwa abakyala okuzitwala ku ssomero ne batabagamba nti basasudde sukulu fees w'abaana abakyala ne beewaana nti nze sasula olaba dadiwo akusasuddewo ku ssente nze ekyabulabi oteekeddwa okubanga omusajja olipootinga ku ssomero olabe sukulu fees gyabwe omwana amanye nti dadi yatwala sukulu fees yamuwa mami bulijjo dadi naye ajja ku ssomero naye gwe n'obanga essomero tokyagendayo mukyala yagendayo era yabaga nti nze mbaweerera olaba dadi wamwe olaba alinnyayo kyokka nga ate newoba gwawase naye laba ssente gye ziraga ssente gwazipakasa tofisawo nakadde olina okulondoola kalegerekese bulungi amakulu mugabane maye nti akanje vidiyo eri adda yagwaze nagenda nawe erero okolaki ofaananeko nga banene bajja olubagano nti kati kulambula edimasa naga nti editicha naga nti nagenza okwogera n'abasajja abaana gye bafidi bagenda okulambulira nga bagala emitwalo egi ebiri nagamba bwe gibeera ebiri nange nyina okwongeramu emeka kagibeere ena doosi kola buli siiti awo buwa abaana babuwa abazadde okulamula kwa mitwalo emeka ena doosi n'agamba nange nyina okugira kyeze naviira yawo kagiwere mukaaga kakananga giri meka mukaaga kati doosi agamba nti bamugende mubagambe babowesi mitwalo mukaaga egyokulambula mami yasooka okufuna akabaluwa nakatuuse ewa ddadi mami tamugamba mitwalo mukaaga amugamba 8 mitwalo 8 kakana giweze 8 egibadde ebiri buli omu alyako eringa nga takisi owa traffic agiryako oba omusolo bagiryako gavumenti egiryako nyini yagivuga agiryako kondakita agiryako ebyo bito bitabu ne bodaboda bwezito bwe ziri n'olwekyo ebya Allah si bwe biri kyekikindeetesezza ekikindeetesezza si kyekyo
bino bya kubalaga nti bya Allah siwe biri naye inaka abamuyamba kyavudaga nti singa magulu omusanvu ne munsi mwali mbakatonda nga mugulu mulimu ne katonda munsi mulimu kubanga ilahu ya katonda omu ali hatube katonda enkuyanja nga mugulu mulimu ne munsi mulimu ensi yandi ononese neggulu tolabe ekigambo la fasadata la fasadata nokwangala kiwangala bibiri la fasadata ensi neggulu oba eggulu n'ensi byandyononese olwate biri mu bbanga bainahuma bye biyinza okusigala tekisoboka kalegerekese bulungi Allah n'agamba nti fa subhanallah ila ne wade subhanallah amma yasifun wali elimu aje naso okuleeta law kana maahu alihatun kama yaqulun idha labitagaw fil ila dhil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira kiraba bulungi Allah mwawukamu kadi wano nawo kizize fa subhanallah mwawukamu Allah waliwo enzivunula egamba nti yeyawukana bangi batera ogikozesa naye nze ndowooza nti oba wetugamba nti nno nti Allah mwawukamu oba kyekisinza okusingako kugamba Allah yayawukana ku bitonde ebirala kwebyo byakola ki bw'ogenda mu Luganda ennyo obanga agamba nti yaliyo kko n'amaana ayawukanayo sinnabagamba nti bali bakivunula bubi naye nze ndowooza ate bw'ogamba nti mwawukamu kankuwa ekintu kya mirundi ebiri omanya olulimi luno Oluganda lwetaaga n'olusomesa ekintu ne bantu bakikola ki ne bakitegeera oli singa agamba nti owaye nyina abaana bange bali babiri naye omwana omu mwawukamu ku munne kubali kubanga tabangako mu ndongo naye ate oli naye owookubiri yayawukana ku bidongo kitegeeza aliko ku bidongo oba enjawulo oba ogira ate ekigambo ekyokusatu seeka mwawufu nakyo kikulu Allah muki mwawukamu bw'ogamba nti yayawukana ene we kiyinza kale obutaba kibi kuba abashuyuka abasinga kye bakozesa naye nze ndowooza sibagenda nti batwale kyange naye nze ndowooza oba bw'ogamba nti olutuufu mwawukamu oba mwawufu kiyinza okusingako oba ku kiri yayawukana kuba yayawukana obaga nti yaliyokko n'amaana akola ki ekyo kyendeese sigambe nti mukigule lwampaka naye nawe ekirunemu okikole ki kuba seeka twewala nnyo okukola ensobi okwetukuza nti ffe tusinga okukola kino nze nsinga mu kino kifaanagananga omuntu kubayo n'avumbya swaba nti Maawiya oyo yavaako olutalo wakati wa Aliyi ng'afudde ne balanagana na Aisha ate nga Aisha ali umuli muminin mama w'abakkiriza ayinza tokkola naye olukubagano naye ng'ate Maawiya oyo yali swaba mulamba mwana wattu ekikwewuunyisa alinganga wa Aliyi ekitiibwa era lumu Uthmani omuyala okubanga atemeddwa bamutema omutwe ne gwa mu Qur'ani yali asoma Qur'ani Uthmani radiyallahu anhu ne gugwa mu Qur'ani yali asoma Qur'ani Uthmani nga namutema omusajja bali bamuyita baali majuzi loza yamutema Allah omusajja oyo abala atema Uthmani tudde ku mulamu agwa fese naye ali yono kyavasa Maawiya ajas afuna olukusa eri Ali kuba Ali yalondeddwa nga khalifa ebiseera ebyo namugamba seeka mbadde njagala onzikirize gwe mukama waffe gwe amiru waffe gwe mukulembeze waffe mbadde nkusaba onzikirize ngende nnondola abasse Uthmani Aliyu namugamba tabikwata empola mpola jangu ki omusajja nagumiikiriza kituufu ddala singa yalinga ddala muntu mbi alibeta wakanyoli yali asola mu wakati kikyendeese lwaki saagala genda mu fitness wabula kyenjagaddemu nti si kirungi kwogerera abantu baali ba khalifa n'oyogerera abaswaba wadde batabi'i wadde kubanga tolina kiwenkana seeka wakiri ozitoba ki mu maaso ga Allah sheekh ogenda oga nti oyo Maawiya yali mukyamu Aliyu yali mukyamu gwani ogenda ogambe nti Ibuni Kathiri wano yakola mu ensobi wakavunula Qur'ani mmeka Tirimizi yakola mu ensobi gwani ebyo tubibeewaza ekisinza okubomola ebituli mu eno gye mulaba ye muntu eyakamala k'ejjuzu n'awalampa amanyi Qur'ani
ate omuvubuka emyaka ago n'alinyirira sheekh amaze mu field emyaka ngana mwana bano bakazende boy bye bali bakola bali tebabitegeera fe tulese sisitimu mpya tonnatuuka ku level etunulira baseeka bawamba bigambo muki omusajja awandiise ekitabo gwe tonnaba kuwandiika wadde juzu yadi ya sauru naye weefuulamu wano Juma Nsereko yakola mu ensobi shada la ilaha illallah wana Abdulrazzaak wano wakawandiika ebitabo mekaseeko okola ensobi kale fayino okimanya n'okirekawo nga gwe muli kanti usenga nalinza oba olya wano ndaba ensobi ekola ki makulu otavega nti wano yakola ensobi nnene gwe wakawandiika ebitabo bimeka ekyo nkibeewaza okubeera nga mulinnyirira abaki abamanyi n'olwekyo nti kyekinjidde kukirigamba nno nti mwawukamu musufu kalegerekese sijagano nti yayawukana naye nga naye yabagamba sigambe nti mutwale byange naye gwe naawe erabako ekisinga okubeera ekiki kati tugambe nti abakikozesa bakyamu bayinza okusiba kyamu naye ate singa babanga bagee nti mwawuka Allah mwawuka mu ku nsonga eno nze sijaga nti nze nga nze naye ndabanga enjogera eyo ebeesingawo kweri obuki kati agambe nti fa subhanallahi Allah mwawuka mu Allah amakulu tabeeranga tabirimu yatalibeera amma yasifun kubiri byonna bye boogera kadegerekese bulungi fa subhanallahi rabbil arshi woke amma yasifun mwawuka mu Allah omulezi wa arushiye amma kwebyo byonna yasifun bye boogera bye batemerera la yus'alu amma yaf'alu tabuuzibwa ku kyabakoze wa hum yus'aluna ate mujja kubuuzibwa Allah agambye ali omu ate mumutemerera nti bangi yeyogeddeko n'agamba nti singa mu ggulu mwalimu Katonda ne mu nsi nga mulimu Katonda ensi yandyonoonese n'olwekyo Allah mwawuka mu kuzaala Allah azaala ayagala kubusika kuba ekizaala kifa kyekizali ne kikisikira Allah omuga nti azaala mulowooza nno nti Allah azaala mugamba nti Allah azaala Allah afe kino kyazadde kimusikire n'olwekyo mwawuka mu ku nsonga eyo tazaala tabuuzibwa ku kyabakoze tobuuza tya nga tazaala atya eriyo ekitazaala tabuuzibwa ku kyabakoze eki wahum yusaluna ate mujja kubuuzibwa ku nsonga ze mwogera nga temukola ki Allah lumu yayoganaga nti min ifkihim la yaqulun min ifkihim la yaqulun mubutamanya mubagambira nti waladallahu wa innahum lakathibuna balimba bulimbi nti Allah azaala Surati Kahfi ya 18 aya ya 4 wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilm wala li abaihim kaburat kalmatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba abantu abagamba ndi Katonda bangi teboogera mu kumanya wabula balimba bulimbi ate n'oyo ali eyampuliriza ng'alimu endowooza nti ffenna tusinza Katonda omu era zonna eddiini makubo Katonda kyoyo omu gw'osinza. The name of God is Allah. Isimu bizatihi erinnya ly'obwennyini gw'otugamba nti osinza Katonda omu Katonda kyoyo omu mutubuulire. Yesu kyovula omusiraamu mutufuga nti Allah gwe nsinza so leka gamba nti ate tusinzira Katonda omu oli ali ku Yesu kati nawe omutaddeko nti ate era Katonda era ati omu nange era gwe nsinza oli asinza Yesu nawe osinza Yesu bw'oba osinza Allah ng'oli ali ku Yesu gw'ogamba Allah ali omu n'oli agamba Yesu omu ye Katonda kitufuma mukwataganye oyo aba akyali omu bagambye nti tusinza Katonda omu Allah era oli bw'agamba nga tusinza Katonda omu mubuuze ekibuuzo nti Katonda oyo omu yaani mumbuulire kuba ayinza okuba ng'awoza Katonda omu naye ate ng'abutaabutanira ku Yesu ali ku Yuda Taddeewo ali ku Yesu Kristo ali ku Bikira Maria ali ku Maama Fiina naye gwasinza abalala basinza Museveni abalala bali simanyi kuwa obusobozi abalala bali simanyi kuona simanyi Bishaka pozi yewo obusobozi waneno simanyi ku Oyima Road balina gye baalaganga omuyaye yafa omuyaye yakola ki yafa gwe baali basinza Bishaka bye Bishaka yani alika yoyo seeka kati yamusikira taafe Katonda naye afa sika abantu tunabajja mu ddembeera eyo yaki ate abamu tubanga ababatereeza bave ku bikyambe baliko ngate baseeka ate bavayo ngate bagira nga bagamba tulirabireeyo bagala kantu
anabanga oli yazima omuzikiri nazimba ne kerezia nti bwe nisange eno nga wali watu wafunge eno kata nayo nali alinya amagulu ago abiri ebyasta yekigere ne bwe nisanga nga wano wafunga wano mpise wani ya bigambo ina kubeera wachi wamu mufunze seka nga tuwumba omusomo gwaffe olwaleero Allah n'agamba tabuuzibwa ku kyabaakoze naye ate mwe mujja kubuuzibwa ogambye nti Allah bangi olina obujulizi Allah azaala olina obujulizi twatugano nti Mariyamu ya Katonda ono yampanga ekindaazi n'ekitwalira Mariyamu ng'amukwana era gye byafundiikirira ng'amuzaddemu ki omwana obujulizi obuyina ng'osobola okuzaala mu kitonde kiwatonda oyina bidole byange oyo byambaza ng'olyaga mama ddole zino nga zifaanana bulungi mpaako mpaseeko omu gwabitaddewo biddole osobola okuwasaawo kidole kimu Allah namaliza agamba amitakadhu min dunihi aliha ne muteekawo ne mufuula mu kifo ky'okusinza Allah Katonda omu ne muteekawo bakatonda enkuyanja kulu bagambe go Nabi Muhammad hatu burhanakum abanemedde ku nsonga eyo nga bajemeddeko basinza bitali Allah nga bafuula bakatonda baabwe bage balete obujulizi Allah n'agamba nti hadha dhikru man ma'i enjogera eyo egamba nti Allah ali omu yenjogera yange wa dhikru man ma'i era yenjogera y'abo abali awamu nange abakkiriza abasiraamu wa dhikru man qabl era yenjogera y'abo abaakulembera anti la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahanu lahu muslimun tetwayawulamu wakati w'omu mu baababaka nti ono abeere mu katuliki ono abeere mu biikira ono abeere mu seveniside ono abeere mu sisita ono abeere mu ki bonna baalinga basiraamu ababaka era bonna ne bagambanga nti wa nahanu lahu fe abaliwo olwaleero n'abaaba ekigambo nahanu mweyo kigatta abaliwo olwaleero ne bali abaasooka nahanu kitegeeza ffenna wa nahanu ffenna abaasooka naffe abaliwo kati eri Allah gye tujeemulukukira tolaba Allah wagambira nti qulu bagambe gwe Nabi Muhammad amanna billah nti nakkiriza Allah wama unzira alaina n'ebyo byassibwa gye tuli lwaki yagamba gye tuli si ye yekka nga Nabi Muhammad wabula n'abo amakulu nti ebyassibwa ku ye Muhammadi sallama ne ummati Muhammadiye n'abaakulembera ate waliraga nti qulu filul amri ilal jamaa eri ebadde filul amri eno nega nti filul amri ilal jamaa mugambenga nti amanna bila twakkirizani wama unzira ilaina nebyatusibwako gye tuli olaba ebyawukanamuka naye nga tebyagala okufaanagana nzivuna yekola ki kwega Kurani yo buli woogenda otambula naye musome nnyo Kurani mulimu ebibala mujagale nnyo mufunze nga tumaliriza shekhe agambye nti hadha dhikru man ma'i eyo nno yenjogera yange hadha dhikru man ma'i yenjogera yange era yenjogera y'abo abali awamu nange era yenjogera y'abaasooka nga Allah ali ki bal aktharuhum la ya'lamuna alhaq naye abasinga obungi bambi tebamanyi mazima fawumuridhuna kugaba wammantabu wammansi bakuwe bukubi maki mabega nga tumaliriza mu dakiika ndozange emu kati wana obwedda twogera bigambo nga tuyiwa buyiyi tunakuleeta komenti wuliriza wana awasembayo bulungi awasembayo wana akuba totegeddeewo bye twogedde byonna bijja kuba bikumenyedde bbuli Allah agamba bw'ati wama arsaluna min qablik ayogedde ng'ali mu pululo jamu wama arsaluna mimwene egaana naye singa egaana wandirowooza nti oba abaakomyawo teyasindika abako olubereberye Muhammad yekka gwe yagira ayina ennyukuta gyaleeseewo aga nti wama arsaluna min qablika era tetwatuma olubereberye lwo gwe Nabi Muhammad min rasuli mubaka yenna illa okujjaku bwe twali tutuma okujjako bwe twali tutuma illa nuhi ilayhi twasindikanga obubaka
eryoyo gwe tulonzeemu gwe tutumye. Juzi nyako we nabe nagandi seka Kurani yo ine ngeri joji nnyonnyola mu kimu ku kimu. Kano nnyonnyola ni oba tategedde nasigala nga akoze eki. Naye abatuwana bo tuwezaako naye mama bafuwana we batebalabika. Naye katukotugire inshallah Mungu wali batu atusimye. Mungu akati inshallah taala Mungu abawemwe jana ekyo nayo kikulu. Muntu akusabire wa Mungu abakwagadde byokola ki. Yabyawo naye oli agandi mujja mwanja za magalo galoga mwene muganja za seka mukote ko mugalo mwene kano gujjo yanja za ngalonji jabavu maseka. Samu wagira kuvuma buntu bwatu naye bwakuba mu yaka abantu byali abanyali imam. Ayaba manyi. N'olwekyo Allah aberenga atusiima Allah bana atusiima ebintu bijja tambula buki. Bijja tambula bulungi. Kati Allah kate twatuma mubaka yenna olubererero gwe Nabi Muhammad illo okujjako bitwali tutuma annahu nuhi ilay twamusangako obubaka jali. Kati Allah abuleta in practical annahu abagambe to yantumye mazima ddalo yantumye la ilaha tewali asiizibwa mbiriwo byonna mazima n'ebitaliiwo seeka tuwabulwa navunulanga n'enkomaawo oli n'agamba naye seeka bw'ogamba mbiriwo byonna kuba bwe twakulaba tugamba ebitaliiwo byo ssebo biribeera nga bimuluseewo ssebo binajjawo Allah kati mubiriwo byonna n'ebitakola ki n'ebitaliiwo illa okujjako ana fa'budun oba wategeerekese atandise boogera bangi gye kiwunzikidde ng'ali ki omu atandise bangi gye kiwunzikidde ng'ali ki omu tetwatuma pululo jamu illa okujjako ana inze fa'budun munsi nze Allah kitegeeza aba yewa Qur'ani aba yewa kitiibwa tekitegeeza nti bwagamba nti baba bangi ne mu bitabo tujja kyalayo ko inshallah taala saballa aberenga anzijukiza yakonayo ko kuba musajja gobeeta Nikodemu bayogerezeganya ne Yesu Yesu nayogerawo ng'ayogeranga abangi bogerezeganya ne Nikodemu ne bogerezeganyaawo ne bitambozi negwa makerenda Nikodemu atenga mpulidde mu oli naga nti bwe mbabuulidde ebikwatagana ku nkomerero bwe tubabuulidde ebikwatagana ku nkomerero ne mubiwaka ku byensi ne mubiwakanya kakati ate bwe nabagamba eby'enkomerero omulala yali alazeewa tewali yali alazeewa twogera bye tumanyi era twogera bye twalaba kati nno mbagamba nti omulala abalazeewa aba yeewa kiki kitiibwa n'olwekyo bannange mudde engulu mulekerawo Kurani bate mukitegedde mukisome mukikole ki mukisebako okungulu Allah bwagamba nti twatonda atwassa tujja kutegeeza nti baki wa barakallahu fiikum saba Allah abeerenga abantu baffe abamanyisa ebigambo bino amina ya rabbi naffe abeerenga atulungamya nabyo saba Allah tusitula amadala naffe kulw'okuweereza eddiini yo Allah otuwe riziki otuwe okumatira nekyotugabiridde kuba omwana Adamu gyebuva ne bwenkoma ye tamatira ne bwafuna kino ne bwafuna akawumbi era asigalayo naye tukusaba Allah otuwe okumatira nekyotugabiridde otuwe emitima gyaffe nga migagga omuntu buli wabeera omugagga mu mutima mwana wattu ne oli ne bw'aba alinako byalya walinga tamuwadde tekitwala njegata ekyo byoyo n'ebyange ebyo si byange saate bw'oba toli mugagga buli kimu bw'oyagala kikubeereko bw'olaba omwavu ng'akuze essimu ya mitwalo 10 naye kati guyinza okubeera n'essimu ya mitwalo 10 kati ayina yakakadde naye ate gwe taagala obe n'ya mitwalo 10 kitegeeza teyekkusa tayagaliza tusaba Allah abeere ng'atuwamu obulungi wa barakallahu fiikum jazakumullahu khayr nafundikira yakusaba mu dakiika ntono nnyo n'okuba nti omusomo guno gutukwatako ffenna ne baddaa'i bonna kati omuntu yenna abeera avunula aya mu Qur'an yandibadde atunuulira bintu nga ki okuba nga tannabakufulumya fatwa yonna dakiika tono nnyo seeka ekibuuzo ky'obuuza kikulu nnyo kyetaaga n'abayimaamu kyeyune naye kangezeeko nga kyeswa insha Allah kuba wabeerawo sababu nuzuru mulimu usuru fiqhi mulimu ebyenjawulo byonna badde atunuulira ki ku byonna nze nandibadde nkubiriza abantu Qur'ani zaafulumye nnyingi ez'Oluganda
baganda befu batuyambako nnyo tuyambako okubanga batumanyisa Qur'ani naye nze ngamba nti bw'oba tonnabafuna muwalimu atakukwatamu kuba bwe ngamba mufassirina kiba kyetaagisa bawandiise ku bitabo naye nfunayokko sheekhe ng'amanya nti yakuukako mu tafsiri okubanga annyonnyola mutalujumu tafsiri kitegeeza kuwandiika n'ebitabo naye waliwo mutalujumu annyonnyola asome mu tafsiri eziwerako mweyambise kirungi okuba ne Qur'ani eya Abdulrazak Allah musaasire eya Seeka Juma Sereko Allah musaasire eya Seeka Nkata Allah muyere Katonda fuluma ndowooza naye ng'erimu eri mu ddoboozi nze ndowooza nti wandibadde nga tonnaba kubola okuba ofunye Qur'ani eya Juma Nsereko ofunye Qur'ani eya Seeka Ismaila Nkata ne Seeka Juma Nsereko asula eri waffe Wambogo ne Abdulrazak Matovu wandibadde kikwetaagisa okugenda okusomako otuleka awali sheekhe awali omusomesa akubangule era n'omuntu walikokko mu mpaka sijja kwogera gwe twali naye ng'agamba nti ali kitaabu weebali ne mugamba tebaliiwo aya gye yali yeesembesa mu butuufu nga tamanyi gye yakkira tamanyi yakka ku baani era yakka mu kiseera ki nange obutamukkakanya nga Seeka ne mubuuza ekibuuzo aya eyo gye weesembesa mbadde njagala kutuyambako yakkirawa yakka mu kiseera ki era yakka ku baani naŋŋamba nze gw'obuuza siri hafizu kituufu ddala hafizu ate gwembuuzizza ekyo hafizu amanya bikwatagana ku Qur'ani naye tamanyi makulu gagenda kuvaamu n'afundikira nga aya ngamba tagikola ki naye ng'ate awadde fatuwa oluvannyuma nga nti obutasika nnyo mu ggwa kasi otegedde ky'osomesa ntonnakikola ki ddayo kikole ki n'olwekyo omuntu atunula Qur'ani nze ngamba yandibadde asooka n'atunulako eri omuwalimu oba kati naffe tweyambisewo ku bitabo ebyenjawulo osobola ogendako ewa Imaamu Twabali Ibn Jalili n'olaba yavuunula atya n'ogendako Ibn Kathiri yavuunula atya n'ogendako n'abamanya abaki so n'otafuna imaani kujja Qur'ani wa Abdulrazak Matovu oba kwekobawuwa nonoga nti eyo ekuyambanga ggwe mu njuyo so sigenda kuwa fatwa na kugisomesa ku miki ku mazikiti kikwetaagisa okugenda okutemyatemera aya eno sababu nuzuli yayo yali ki yakka ku baani usuru togisomera ka ekikolo kyayo togitusomeranga ddala ogireeta naye ng'ate eri mansuukhun jiddan nga yasiimulwa dda muziramula naye muziramula nga tekola ki nga teriimu naye ng'ate ggwe gyotuleetera oluha leero ojja genda okwetegeeza abantu baganda ali kitaabu we bali olwaliro nga eyo aya bayinako abantu be yali ekoonako naye ogwo omusomo okusomesa bangi ate nga bashuyukhu bakabiru naye nga bagamba bali we bali naye ne we fayini ekyo Allah bwatu bwagaba irimu gwabagikoze eki gwabagiwadde ekyo ekyokuba tukwataganye na Seeka Mbasare twawukanya naye kumujjako salaamu wallahi billahi omukafiri yakhe ibinsomesa sintuufu bw'oba oyawukanye naye mu kintu kuba temujja kukwatagana mubeere bumu musigale nga mutambuza obuki sebo kyobuuza ndowooza ngezaawo okukyanukula tufuneyo ko abawalimu batuyambeko batutemeretemere tomala gagwa ku aya nze kati nyina sisitimu omusajja ajja nakubuuza aya emu naye nga amakulu gaayo gamanyi naye noga ogiro nnindamu kangende mu tafsiri ndabe waggulu eno evaawa ensonga yali ki ate wansi ekoona ku ki kuziddako omusajja yajja nambuuza aya nga mulimu bw'oba tosobodde siba emyezi 2 bw'oba tosobodde genda ota omuddu bw'oba tosobodde kola bwoti bw'oba tosobodde n'agamba naye bino binnemye wano otegeddewo wansi naye waggulu ku ekyo yali ategeeza ki omuntu awa emitango gino yali musango ki gwe yawa nga mutuufu mu aya kimukoze eki nze nendowooza nti oba bintu oba byali bya gundi kumbe ngenda okugenda mu tafsiri nga kinabadde nsuubira kyabadde kirala tugenda okwetegereza nga aya yali ekwatagana ku kulayira omuntu singa olayira ng'osaaga Allah tafunaana muntu alayidde linnya lye ng'asaaga olayirira mu bulimba billagawo aimanikum naye nga amakulu olayidde osaagasaaga mu bulimba limbaawo naye ng'osaaga ekiraga nti obadde osaaga kwekoma onoga nti bannange munsonyiwe bambi mbadde nsaaga ekyokulabirako omusajja asobola okujja ku mikolo naga nti wallahi billahi tallahi basa gye mpadde senga mulimu akakadde kalamba nga mulimu 10 ne bamugamba nti njagala oddemu olayire wallahi billahi tallahi oba kakadde kawera ga nti nziramu okulayira oba kakasa
wallahi billahi tallahi mbadde nnimba mulimu ka 10 akakadde kitegeeza asanguddewo kyaki Allah kyagambye nti takuvunaana ku lubala tolubadde okola ki wabula omuntu akakasa kyabaddeko ng'akakasiza ddala nga tamuwadde kakadde ate nalayira erinnya lya Allah aye natakomawo kwetonda oyo ateekeddwa okusiiba ateekeddwa okuwa omutango gwakuta muddu omuddu bw'aba taliiwo alina okusiiba emyezi si myezi alina omuddu okumuta oba okumwambaza si kumuta omuddu omuta kimala ekyo kimu ekyokubiri ateekeddwa okuliisa bamasiikiini 10 oba okubambaza bw'aba tasobodde asibe ennaku mmeka 3 kulayira yebitali nga aya usajja yajimbuza nga sijikola ki ne mugamba nali soma Qur'an ne mugamba akanzire ne Qur'an kanjivemu nangamba lalla seka soko malo okusoma ne mugamba okali kamalo soma ngende yora ngendo okukebiranga aye kwata kubirala Allah walota enzivu eri direct ngolaba eri direct ngolwala buterukyuse ne wabeerawo ekirala nga ate yolabanga nenga tetegeere koina kumala genda muki omusajja n'asanyuka nampa n'omuntu naga nti seeka sinza kuvira ka mutwalo gugu aye yabadde nnemye n'olwekyo wa barakallahu fiikum subhanallah aliberenga atuwamu bulungi amina ya rabbi subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebazizza nnyo mwenna abakyekuumidde ku Da'wa TV Uganda ne musobola okubanga mufaayo nnyo okweyigiriza eddiini yammwe Busiraamu. Ebigambo ebyo Sheikh byasomesezza mbasaba mbakuutira nga nange Sefudda Wanjawule tubiteeke mu nkola. Tuleme kubeera nga okutta Qur'ani olw'okuba nti wasoma ku Yassawru naawo n'ogamba nti koveeyo olamule ku aya oba oluusi nga tumanyi na nsibuka yaayo nga tosobodde na kufuna musomesa yenna kubeera nga agikusomesa. Ekyo tube nga tukikyusaamu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.